Bukyanga gavumenti eziika bakungu naddala okuva side zeno Mulangi oba Acholi region. Mwattu ate ku luno omukulu amanyiddwa nga Jacob Oulanyah yandibafuukira akayinja mu ngatto olw'ensonga nti kyaddaaki ate olutalo wakati w'abalangi oba be balangu but the langi kyeka be balangu olutalo lw'abalango n'Abacholi lugguse olw'ensonga nti buli omu agamba Oulanyah alina kuziikibwa mu nnono zaabwe. Kandukubuulire ffena tumanyi nti naddala Abacholi bano balina culture mu mbeera nti bo bagamba nti omuntu we baba basuspectinga okubanga ayina obutwa bwe yalya oba ng'omuntu oyo basse mutte, mwattu balina emikolo gye baba balina omukolako asobole okubanga mu kumuziika okwo asobola okukomawo na identifying oba n'ateekawo embeera ku ngeri gye bakola ki ku ngeri omuntu ono gye yafaamu etali nnambulukufu. Era nga bo Abacholi batunuulidde nnyo ensonga eno era nga baproposinga nti omukulu Jacob Oulanyah bwe batyo bwe baba bamuziika. Owulira kati ate n'abalangu nabo balina embeera egamba nti bo bagala kuziika muntu mu ngeri entuufu, ng'era waliwo emikolo egikoleddwa naye ate si mikolo nga gino egy'Abacholi. Owulira okubuulirako emikolo gino oyinza okuba tugimanyi. Emikolo gino kigambibwa okuba nti omuntu ono bamuziika ng'omutwe guli upside down nga bamufudde omutwe nga bagufudde okitegeera era omuntu oyo bamuziika upside down atera akomewo akole revenge. Owulira so ate kati n'ekirala omuntu oyo talina sula mu nnyumba, ekiro ekyo talina kimala mu nnyumba, alina kuba bweru, oyo gwe bagenda oziika okitegeera. Era omukyalo omwo amanyiddwa nga Mrs. Santa Okutta ng'ono ava mu Arua North eyo munnamateeka weeyo yavaayo n'agamba nti kye baakola akena ono omukulu Kanyamunyu we yakuba akena essasi ebintu ebyo twabiwulira ne bisaculatinga nnyo. Omukulu Kanyamunyu ne yeeganda biki bo kye baakola ne bagenda ne bakola rituals zaabwe ezo ebyobuwangwa byabwe oli ne bamuziika bwe batyo. Naye mwattu okuva olwo omukulu Kanyamunyu yadde yalina amaanyi gatya naddala mu gavumenti talina mirembe era essaawa zino akyaliyo kyemmanyi akyaliyo ne mukomera ebbanga eryo lyonna omukulu baamusiba nakati akyaliyo naye nga ye muntu gw'oyinza okugamba nti ayinza okuba nga tasobola nammalayo lunaku mukomera olw'ensonga nti abanene yali abamanyi mu State House bonna ali abamanyi naye bano babirivinga mu nkola yaabwe eno ey'ennono nti omuntu we bamuziika nga bateeberezebwa okuba nti waliwo eyamusse aba ayina okudda n'akola revenge. Kyova olaba nti ate bo bano Abacholi bakiremeddeko nnyo, basoose ne bateekawo embeera gavumenti terina kibeeramu, baagala beekolera emikolo gyabwe nga bo basobole okuba nti omukulu Oulanyah ono enfaayo eno etera etegeerekeke baani abaakola ki, baani abaakikola, baani abaamutta. So bwe bityo bwe bikyali naye ng'ate n'abantu Mulangi region nabo bavuddeyo ne balaga nti ate nabo beetaagira ddala okuba nga ensonga eno be bagikwasaganya ey'okuba nga bamuziika. Kw'otadde ate ne gavumenti nayo erabika eyagala kopi mu kuziika kuno, erabike nti nayo ekwetabamu. Bikyali awo naye nga ffe tujja kuba tukubuulira wa gye biggweeredde. Likinga, commentinga, mwattu era osubscribinge live projourn media.